njagala okwebaza Dr. Jose Chameleon, Dr. Joseph Mayanja. Omusajja oyo. Munange weebale. Bingi sisobola bitotola. Bingi byompadde. Bingi byonziguliddewo. Bingi ebyandinzitoyeeko bye wafuula ebyangu. Bagamba mu nsi kitwala omuntu omu okukyusa generation ya family ye forever. Bannange yono. Ono ye musajja yasooka okuva ekawempe n'atuuka gye yatuuka, nadda n'atunona. Ne kwegamba tutunuulira ewaka eyo ekawempe nga tewali opportunities, ne tulaba ne bannaffe abataazifunako, ne tweyongera omunyumirizaamu. Munnange tewakoma kubeera muganda wange, naye oli taata wange ku nsi. Ate bagamba abazadde baffe ab'oku nsi baba bakatonda baffe ab'oku nsi. Munnange Dr. Jose Chameleon oli katonda wange ow'oku nsi. Mukama akuwa ekyosinga okwagala. Omwami oyo lwensooka okulikodinga oluyimba lwange olusooka gwe mulabye oyo, najja mu studio ng'agirese ewaka nga naye abinyiganyiga, nga n'akazindalo tukunyula mu falisa okuteekako sound insulator okulikodinga music. Nandikodingira oluyimba lwange olwasooka mu studio. Omwami ono Ragga Dee abagenzeeko ye mwami yanjigiriza okuraiminga. Nagagwe gatta obugambo ng'ogenda obugatta akasembayo. Kyova olaba bakama bange bano bakulu nnyo gye ndi mu career yange. Twesanze mu ngeri nnyingi ze sisobola kuttotola naye njagala mukimanye abo bye bikonge. Pallaso kwayimiridde. Mutindo TV, the best online TV.